government ya Museveni wallahi mutugumbudde bana Uganda abatayina musango. Mbeera wano nezijukira ebifaananyi video ez'abana Uganda bali innocent abe Masaka be basanjaga ne basalaasala. Bannaye waliwo enjawulo ng'omuntu akubye essasi naye omuntu n'akwata ekiso n'atandika okusala omuntu omu ku omu, famire ku famire. Kuguno omusango gw'omugenzi Ssegirinya wallahi mutugumbudde banna Uganda abatayina musango naye just olw'okuba nti mwagala okwekuumira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Bannaye amazima ogenda n'olowooza nti kirabika okuba nti ffe omusaayi gwe tulina mu mubiri si gwe gumu n'ogwamu. Buli lunaku waliwo muna Uganda afa. Bannaye amazima kagabeere mazima. Ennaku 2 emabega waliwo be basse mu Kampala ku Totaalo, simanyi ku stage ya Kasasiro, simanyi n'ewalala wa. Naye nga woowulira ba eyewitness engeri gye banyinyonnyolamu nti mwabadde olwedde nga ne be mukutte mubatadde kini, naye oli n'amugamba atunuulira n'amukuba amasasi 2 mu face agaamugyewo. Naye gwe mukutte olwedde nga mumaze omuteeka kini ne mumukuba ne mumutta. Buli lunaku mu Uganda waliwo abantu abafa mu nfa ey'olusaazisaazi ng'abantu abatayina bulamu oba bo abatayina kubeera nti no babeera ku dduniya kuno tebalina mugaso n'amakulu eri famire zaabwe. Bannaye musanjazza abantu, bannaye musse bana Uganda, mwabatta kuva ku mulembe gye bajjajjaffe. Bannaye waliwo bw'otuuka n'ogamba nti enough is enough, ekimala kimala. Natta bameka okuwulira nti nno mbeera satisfied? Natta bameka? Bannaye mutubuulireko. Mu Uganda tuyina ba president bayitirivu oba abafuga eggwanga bayitirivu nti buli omu atowa order wayagalidde okutta natta. Bannaye kisusse. Kisusse. Mwavunaana Ssegirinya yeesimbawo mu kawempe. Nga muyita mu bampuuga nabo ba Alanise Wanyana. Omusajja wattu ne mumutulugunya. Ssegirinya video gye ziri bino bigambo si byaffe ng'agamba mwamuwa obutwa. Mwamuwa obutwa. Mwamutulugunya. Video gye ziri nga yeeyogerera n'akamwa ke. Naye nga kyonna mwagala kumuggyawo cause he was a threat. He was a threat. Gye muli kusinziira ku bye yali akola eri ababaka ba opposition, simanyi bano ba MP ba Borudo oluvuganya gavumenti n'eri gavumenti yennyini nnyini, kubanga karakita ye yali threat gye muli ne be yali akola. Naye mussa abantu bannaye temukoowa. Temukoowa. Mwe temulaba nti nno musse bangi naye ate tukyali bangi. Temulaba nti musse bangi naye ate tukyali bangi. Kitegeeza temusobola kumalawo nsi, temusobola kumalawo bannayuganda nga mubatugumbula. Naye wenzijukira ebifaananyi ne video z'e Masaka engeri gye basanjagamu abantu, walayi kindeetera okwebuuza nti naye emitima gye tuyina gya njawulo? Mwe muyina emitima gya njawulo? N'osanga omuntu ng'awolereza olw'okuba ofunye obusente, olw'okuba toyagala muntu naye nga naawe amazima ogamanye. Bwe kiri konkona ewuwo w'olimanya obulumi abalala bwe bayitamu. Okukeera ku makya n'osanga ng'omuntu afudde, naye ng'afudde olw'okuba abantu abamu baagala okwekuumira we bali, we batayagala kuva. Waakirika batwalemu obulamu bw'abantu abalala. Bannaye mmwe temukkuta. Temwekubako mu kifuba ne mugamba nti tukkuse. Temwekubako mu kifuba ne mugamba nti betusse bamala. Bantu mubasse teri ripooti yonna yonna evaayo. Bannayuganda bafiiridde obwerere teri ripooti yonna yonna evaayo. Ya Rabbi. Mweno duniya mulowooza mugenda gikungula amakola mugamaleko. Bannaye tugenda kufa. Ffenna tugenda kufa. Tugenda kufa. Abali ku duniya waneno temukyasobola kumalako myaka 10 n'ekikumi mingi olwaleero. Temukyasobola. Nene mutta munno n'osanjaga munno.
olwaki olw'ebyenfuna olwaki olw'ekwekumira mu kifo nti saagala kuvaawo olwaki olw'okukozesa ya rabbi Allah subhana bannaaye waliwo otuuka n'ogamba naye emitima abantu bayina gifaanana gitya n'obyebuuza nga tobitegeera